Okyalaba okwanjula n'embaga. Yokane ina. Aha. Safi. Safi, how do you feel? Nage nebo zise bitajja. Okay, tukatuulire ebigambo bye. Allahumma tullahi taharu wa barakatuhu. Papa Bear, thank you for coming. Muyite gonna goyagala nesikuinaako buzibu. Webale kujja mukwano. Buli mukyala aba n'erinnya lyayita bazeewe. Ndi musanyufu okulabako. Banaye mwebale kujja. Mwebalire ddala. Papa Bear. Akizeemu. Nesokolindeko Safina. Wa omwana Haruna tulabe yeri akuyita. Omanyi buli musajja aba n'erinnya lyayita omukyala we n'omukyala aba n'eri. Kati muwe. Papa Bear. Kati muwe. Aha. Hey. Bakuyise. My precious Theo. Agamba kaganzungu amuyise Precious. I love you. Kituufu. Yes. Nzize nga neetisse ebibala bino. Kanyabo. Kye kintu ekikyasinze mu nsi muno. Omuntu yenna kyalina okulya okubeera healthy. Papa Bear. Nga wekwagaliza obulamu obulungi. Haka akalulu bakayita musoga awasa. Asobola byonna. Etyo. Kutereddemu omuyembe. Papa Bear. Kakube wati kamu Mei kijja kijje. Apples zisala emmere. Kanyabo. Emicungwa, dessert. Kamama. Obutunda, juice. Enanansi, dessert. Akana kattu. Nensembyayo ne kamirinda. Bambi. Zino zonna kala ozigatta. Nemwe abaana baddero tammwe. Rainbow. Mwebale kujja. Yeah. Kati kola boti. Papa Bear. Sima ebikuweereddwa mbasibule. Sima. Hani akyaleeta? Precious akyaleeta? Precious twala. Ye kambuuze. Ki ekitupapya nga baagaana bali wano tupapa tulagawo. Papa Bear wana Precious. Katupapa ki? Yes. You came in my life like a rainbow. Musirike twogere oluzungu. Okunzijako ennaku waginywamu nga rainbow wenywa amazzi. Rainbow si kyekimusoka ekinywa enkuba. Hey. Papa Bear webale kunywa nnaku ya Safina. I love you so much. You too. I love you. I love you. I love you, Theo. Haruna webaze. Muyite erinnya lyotera omuyita. My precious Theo. Hamuyise nti my Precious. My one and only queen. My sweet pain. Akyogedde nakyo. Kwata wanaasa tugende wa. The golden of all times. Amuyise zaabo w'ekiseera kyonna. The queen of smiles. Zembale mmanyi amazi. The most intelligent in this world. Ye katupapa ki. Siraba kitupapya. The hack of 4 hackies in one person. Nti omu mu bana
Sawa mko akwasa mani nazi safina nakawoya mulungi era nga mukuwadde talina wa mulungi era nga waŋŋambe sawa mko nti nja kudda kwebaza bwebaza inshallah nja kwebase yebaze abataka tukube engalo ezaaniriza omuko era ezimwebaza TV wano ku Sharika School of Beauty tusomesa babaana baffe ebyenviiri n'okukola ku bagole. Olwaleero bali mu kusoma makeup. Abamu kubo abadde nkuba yatonye nnyo, abamu ne batasobola kubeera nga balabika, naye bano be basomye olunaku olwaleero. Tuwaniriza abapya mudde ne boarding. Eno ye makeup class. Okitegedde ono ye teacher waabwe, si byakya nno nnyabo. Bulungi bambi. We bali kusomesa baana. Tuli wano tusoma. Leero tusomye ku kasige ne lipstick engeri gye blendinga. Tugenda teekako n'akakoowo. Buli kimu tukitwala step by step. Tusobola kwata ate byonna ne tubiteekako lumu. Ayina osooka nalaba akasige bakakuba bwe kati. Lipstick blendinga we bati. Ne lashes then ne tuyoka ne tudda ku kintu ekirala. Okay. Kiki ekisinga okubeera important ng'omuntu ayiga makeup? Ekisookera ddala kasige kuba buli muntu katusizaako amaaso. Ne wooba omuntu alaba vidiyo oba kiki kyatusizaako amaaso n'alaba nti akasige tekaateredde awani olaba kitusinga okuteekako essira then ebirala ne bigoberera kuba byo tebiri nnyo. Kyekiviirako makeup omu okukulukuta. Osanga nina abagole begenda n'ensanga eyo mu field n'osanga makeup ng'akulukuta nga mu face wa brown nnyo ate walala nga muddugavu. Bad products kati n'ekirala ekireetera nti omuntu muddugavu abatakozesa shade ya muntu. Jjukira balimu ebika mulimu omweru nti kakugeze ono mweru oluwa black kati olina okuba ng'omanyi nti ekala egenda ku mweru kubanga zirina kala zaazo. Madam n'atuyigiriza nga w'okuba era kati ssaawa zino sobola okukola ku muntu. Kulaba n'otuma watutaddeko. Yes, oba mukolako n'agenda ku mukolo. N'anyuma bulungi nnyo n'avaayo kasente. Nakuwayo kasente. Kizaamu amaanyi. Weeraba wa myaka 5 okuva kati? Emyaka 5 okuva kati neeraba okuba beautician omulungi asinga mu Uganda kati nzaddako. Okitegedde. Kirungi nnyo okwekkiririzaamu. Kale nnyabo, kakati ebintu bino bwe tubiraba omuntu asogamba byebiki bino obimanyi? Tuneemingireko ku byomanyi. Kino kyokutte kyeki? Kakati kino kyenkutte eno concealer brush. Etuyambako okukuba akasige bulungi n'okatereeza ne kabeera mu shape yaako. Then kino eno eye pencil etuyambako okukuba akasige nayo. Edda abantu bakozesanga eye pencil za black ate ndaba okutte ya brown. Nati kati eye pencil za black obuzibu bwazo nti ekwata nnyo. Kati omuntu ogikozesa alina ba at least nga ali professional like nga bagenda gibalansinga. Bayinza ga yeesiza ekisiriiza. Yes, kuba kyo kikwata nnyo okusinga ate eno. Tweyanziza. Ate ekyo ekirala kyokutte.
eno ono ekonsiira waffe gwe tukozesa okukonsiiringa wano okuba akasige kaffe ne kavaayo bulungi mu shepu yaako oba okakubye kuba ye akuyambako okatereeza mu shepu gy'oba okaagala. Katukomaawo n'omwana byonna abimanyi abisigadde tunaafuna abalala nyabo naawe tukutumidde kale yongera otuwa abaana ku Sharita School of Beauty looza abaana baffe balabye bye bakola babitegeera. Nze Sharita mazima wanvu bye tugambe bye. Ndaira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo